Manya kanso weesimbyewa era biki bye waloopye mu kakiiko k'ebyokulonda? Erinnya n'eddoboozi nze Bwowe Ivan nga ndi munnamateeka era nga neesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa Parliament obwa constituency y'e Nakawa Division West. Constituency eyo yeri mu Ntinda, Kyambogo, Kiwatule, nina parishes 13 era mwekyo wammanga baali bantegeezako nti n'abalala 7 baali beesimbyewo ku constituency y'emu, naye obwekenneenya empapula zaabwe ze nafusaba ne nfuna mu kakiiko k'ebyokulonda nakizuula ng'empapula ezo bo baasaba kuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Nakawa West. Nakawa West eyo kyekitundu tekimanyiddwa mu mateeka ga Uganda oba mu byobufuzi bya Uganda. Constituency emanyiddwa ye Nakawa Division West. N'olw'ensonga eyo wammanga nemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda nti kaakolamu ensobi okunominatinga bali kubanga Electoral Commission temanyi Nakawa West. Era ne mbasaba nti engeri okwewandiisa gyekwaggwa basazeemu okwewandiisa kwabwe bannangirire ng'atavuganyiziddwa. Ensonga eyo ebintu by'okulonda biri mu mateeka. Ffe abeesimbyewo si ffe abasalawo okutuuma ebitundu bye twesimbawo. Parliament esalawo n'akakiiko k'ebyokulonda ne katubuulira gwa bwe tulina okwesimba. Abakulu bano bonna be neesimbyewo betulowooza nti babimanyi bulungi, bamanyi bulungi ebifo bino naye baasalawo okusaba ekitundu ekitaliiwo mu mateeka. N'olw'ensonga eyo nze nzekka nembeera nga namunigina nze atavuganyiziddwa okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa Nakawa Division West. Yoweri Ssennyonyi n'abalala obawa magezi ki era bo waba wewandiikidde n'obatuusaako petition eyo era bazzeemu oba tebannaddamu? Kibadde kikakatako nga munnamateeka okubawa empaba yange mu kakiiko k'ebyokulonda era nabawadde. Omu yekka yakantegeezaako nti agifunye naye nga bonna nagibawaza ki nagibaweereza. N'ekirala mbawa magezi ki bakkirize nti baawaba, ekyo kye kisooka. Naye n'ekirala beeteeketeeka okunvuganya mu 2031 naye nga bwe kiri nindirira enneewozaako yaabwe bantegeeze nti mu kusaba baasaba Nakawa West naye nga tebagala kukiikirira Nakawa Division West. Ani avunaanyizibwa ku era eno bwebanga weeri? Eyo si era, saagala tugambe nti yali nsobi busobi kubanga ebintu byonna bimanyiddwa. Nabo bennyini newagenda n'akebera mu kakiiko k'ebyokulonda wawalondera bamulaga constituency bwe bagiyita. Parliament ebiwandiiko byayo biraga constituency we bagikola ki, gazeeti ziraga constituency we bazikola ki, we bagiyita. N'olw'ensonga eyo saagala kugamba nti baakola ensobi. Nze ŋŋamba obwo bwali butamanya oba kwesuulirayo gwa naggamba ku nsonga enkulu ez'eggwanga. N'olw'ensonga eyo baawabya akakiiko k'ebyokulonda mu lufuutifuti tetugamba the misguided the Electoral Commission kubanga gwani asaba omulimu ogutaliiwo. Gwani asaba omulimu ogutakola ki ogutaliiwo. Yoweri Ssennyonyi munnamateeka era abaddeyo mu Parliament eyo. Abatwala baagala okumanya olwo yaliyo mu kifo kye era kyabadde ng'omubaka wa Parliament owa akwera mu Parliament. Mu biwandiiko bya Parliament biraga nti akiikirira Nakawa Division West. N'olw'ensonga eyo nsuubira mu kaseera kano nti yalibadde era asaba omulimu gwe gumu ne tutuvuganya ntugenda mu kalulu. Naye ekyamuwaliriza oba ekyamuleebyaleebya okusaba Nakawa West ekyo sikimanyi era tekinkwatako buzibu bwange. Kati akakiiko wataddeyo petition bakuddamu ddi? balina okutuyita
ffenna ne tutuula ne bawulira empaaba yange nabo ne bawulirizaako enneewozaako yaabwe ne bamala ne basalawo. Kwegamba ng'olindiridde kulangirira ng'omubaka wa paalamenti owa Nakawa Division West atavuganyiziddwa so si nze sisabangako okukiikirira Nakawa West. Nze nasaba okukiikirira Nakawa Division West. Kati bannange babeera bafuna balowooza nti bo basobola okukolayo akalulu akaabwe nga be bakeetegekedde aka Nakawa West, munnange bagende mwako, naye nze nga nsabye akakiiko k'ebyokulonda kannangirire ng'ataavuganyizibwa. Kino kigenda twala nnaku mmeka? Simanyi munnange, sinze kakiiko k'ebyokulonda, naye nga nsuubira bagenda kikwasiganya mu bwangu. Tebakuliira budde ng'omubaka wa paalamenti addako okutuukiriza ebigendererwa byo bye lwaki wajja weesimbewo mu kifo ekyo? Sijja kugamba nti banyonoonera obudde, nolwensonga kubanga nekubeera nga basazeewo nti lyanopozi paalamenti ejja kutandika mu mwezi kumpi gwa mwaka gujja. Nolwensonga eyo ekyobudde kiribba okusalawo mangu banteeke mu gazeeti nti lyanopozi. Jolo Ssenyonyi kitegeeza kati empale zimukankana gwe kooti wagolodde dda. Sisobola kwogerera ku mpulira gy'awulira oba ku birowoozo bye, naye nze ndi mugumu nti amateeka nga takuse, ekituufu nkimanyi, nasaba okukiikirira Nakawa Division West era ngenda kukiikirira Nakawa Division West. Ebipande babijjeyo mu division yo, bajjeyo ebipande. Basobola okusalawo okubirekayo bategere nti munnange baali Ivan Bowe yaloopye eno eri akakiiko k'ebyokulonda. Twagala konfaminga agamba nti abantu bali abeewandiisa mu kuvuganya ku kifo kya Nakawa West eri Nakawa Division West, si Nakawa West. Ensonga eyo yatuuseeko eno mu kakiiko kammwe. Sebo tutandikira okuleeta okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda ddembe lya buli munnayuganda omulonzi. So omulonzi yenna wa ddembe okuleeta eri akakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya kwonna okwekuusa ku nsonga yonna eyeekuusa ku byokulonda n'okusunsulwamu n'okwewandiisa nga mwokutwalidde. Omuntu bw'aleeta okwemulugunya okwo eri akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko kayita oyo aleese okwemulugunya ne kayita abo abawaabirwa ne kabatuuza. Oli n'aleeta obujulizi n'oli n'aleeta obujulizi ne bababuuza. Bwe bamala okubawuliriza, akakiiko ne katuula ne kawaayo ensala yaako mu buwandiike. Egyo gy'emitendera egiyitibwamu. So buli muntu yenna eyaleese okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eno oba eri, akakiiko bwe kamala okumuwuliriza katuula ne kawa ensala yaako mu buwandiike ne kagiwa oyo bonna abo ekikwatako ku petition eyo. Sisobola kwanukula nsonga eno oba petition eno oba petition eri, naye egyo gy'emitendera egiyitibwamu okuwuliriza okwemulugunya okuba kuvudde mulonzi oba yeesimbyewo nga kwekuusa ku nsonga ezikwata ku byokulonda. Ddembe lya buli mulonzi yeesimbyewo oba agenti yeesimbyewo okuleeta okwemulugunya kwe eri akakiiko k'ebyokulonda bw'aba nga waliwo ensonga yonna gy'atamatiddemu. Tusokolwako akakiiko k'ebyokulonda kasalamu we kaddiramu abo aba baleese okwemulugunya nga kamaze okubawuliriza. Si be basalamu nti munziremu olunaku olwaleero oba munziremu enkya oba munziremu ssaawa 5 oba ku makya oba lwaggulo. Akakiiko kamanyi obuvunaanyizibwa bwako nti bwe kawuliriza ensonga kasalawo era ne kawaayo okusalawo kwako obuwandiike. Oli si yasalawo ddi lwagala okufuna okuddibwamu okubeera akakiiko k'ebyokulonda.